Okwanjula n'embaga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza. Ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle scent of spices ebusega kalina akawoowo. ne Hill water, natural mineral water. Gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba. Hill water, natural mineral water. Ndaira sirimba lero bino byogera bya kumoyo toboyo mtima gwange munda ekukubira nze ne kuntujja omukwano lero njagala otegere nti wampamba wotoli serious enywa nze sebaka nyabo Nga nakazika kumacha nywa Hill water. Kusobola kugogola obulungi asisurange ate bwe mbeera ngendo tandika oweereza embaga nenywa Hill water program esobola okutambula obulungi banyabo ne basebe muzikirize mala okulodinga Hill water program etambule bulungi obula wamba kubongo bwange wenakulaba nazula future yange wenasala wafuka mali yange Hill water purity nothing less. Muli mtya? Musibye mtya? Olunaku lwa Sunday essaawa ziri 11 mukwano era nga 11 tubeera tuli mu club program okwanjula n'embaga nga zikutuusako nze kennyini Sharita mazima mbu Sunday wedde twakutuusako emikolo ebiri egy'akakyala akalungi ennyo ka Angela Nabagala n'omwami we Mahad omukyala yakolebwako Sharita's Hair Clinic erikutuusako n'okwanjulako omukyala kitiibwa kwe mwanyumira ennyo nga mugamba ono omugole nga yakoona dansi kale no n'olwaleero tulina emikolo gyaffe ebiri tulina embaga y'omwami n'omukyala bamusoke nga tulina n'okwanjula kwa Naalongo Nampima ne Saalongo we Walusimbi wabula nga sina kutwala wala nkugamba nti okunyuma bwenti City Bridals yampa ebitete bino era nga City Bridals ali Kamukamu Plaza Quinterod eduka namba GF34 atira negamba mukwano nti engoye eza Gomesi ino kubirango zijja ku Maria's Bridal. Maria ali wali eri ku Zai Plaza level 2 room 4 era nga Maria munange eduka ali kuliko kifananyi kyange enviri ne makeup kolebwa ko Sharita's Hair Clinic tukola ku bagule era nga tusomesa n'ababagala okuyiga enviri engato nzija akato sales center akanza aliko ino kubirango oteeka mu nvazo ne bagamba nti nomanyi kuba nokola erinyo lokufumba ebiwooma ye apeta curry powder ate okubeera mukwano ng'olususu olulabika bulungi nga omumiro gwo gukwebaza ng'olina amaanyi ge mazzi gonywa gana amazzi ng'ogyeko ekipa okulabika obulungi Hill water n'amazzi gennyini gali pure gwalina omukolo mukwano funa Hill water ate gwalina supermarket yo tejja kuyitibwa supermarket nga temulimu Hill water leko omuntu agulewo fridge alabemu Hill water amanyi nti supermarket ya mulembe nkati nomukwano tugenda kubeera nga tugenda fena kumbaga nga tugenda kulaba omukyala apela London omukyala ye NAYIGA DOREEN era nga kati omwami we ABDUL MUSOKE yamukubye embaga bwe batyo ababiri abo bagenze ne babo wali eri ekibuli era nga Sheikh Abdusalam Mutyaba ye yabayambyeko okubeera nga bakuba ebirayiro nga okuba ebirayiro mu Busiraamu ina kubeera nga wadde amahare era bwatyo omwami yamuwadde amahare agamujamu yamuwadde doole ebyo bitano omukyala yayambadde gawuni ennungi si yalina ki baby face yanyiridde ate nekyenyigirese zaade za mirundi ebiri decoration yabadde mulungi keki yadde ennungi gera bwomanya be London be baba leka ntuuseeko omukwano obukakamu n'essanyu erabaddeko omukolo gw'omwami n'omukyala bamusoke tova ku Delta TV tukole tulina Hill water. Zanyo mukwano ku Delta TV atusokedde wano eno ku muzikiti ekibuli ng'omugole omwami yasoose okutuuka nga yambadde texado suit ya black ne white. Abantu basanyufa asaana atendwe kyetwali twangaliza embazzi mulabe awuwa bwakitukoledde eno mbaga sinniigiina nti buyinza okukyenca n'eddibwamu ab'ennugu ensalwa n'ebbitwa mufune ebinyoonya mugende mwetuge era bw'oba
bati n'omugole omukyala yaleetebwa taata we n'aleetebwa mu muzikiti. Kubanga ojja kwetuga tekikyavaawo embaga ya leero. Amina Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina 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 Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Wate kuna bagenda maaso omugole omwami abalina okuwa omukyala amahari omukyala yasala gabeera amuwadde gabeera ayagala bamuwe era bw'atyo yasabye $400 sente nnyingi nnyo bwezibaliramu muzaawano. Mazima omuntu ante Katonda ng'esswala bwetuuka n'asaala aba muzibu okumwewanikako kuba ne bw'onoga biseera by'omala ogedde bingi ebiremesa naye Allah byonna n'afiisa ono si kawundo kakubye eddirisa wabula mbaga y'ababamyamyasa saidi wano njagala obugalo n'akaluulu ak'obuwanguzi batyo basayininze omuntu njagala musanyuke musaakaanye nnyo. Amina Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina 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 Mungu nga mugagga. Amina sakisuubira nze. Amina embaga y'ekitiibwa. Amina Mungu nga mugagga. Kuno si kweraga bannange munsanyukireko embaga teddwamu bwe bwe kinyiga nkikudugude nnyo oyo bwe kiruma agenda azaale kasita we tuli ttaka lya kabaka zikira sanyuka kugaseera nfuuliza ate ng'okuwoowa kugenda maaso wakati wa taata n'omugole omwami omukyala yabeera alaba buli kimu ekigenda maaso. obuyinza mubeereddwa mukwasa diri y'obusiraamu kkiriza taata soka kugaseera nfuuliza fatiya kazibu wamahale omuwadde agadoola ebina kuwadde emirembe omukuuma emirembe saba omukuuma emirembe ngogoberera amateeka ga Allah n'enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Okkiriza nzikiriza okungata era okunfumiza zifatya kazibu wamala kumuwadde jamukuuma mirembe abeera amateeka ga Allah inshallah taala nzikiriza okungata era okunfumiza ekazibu fatiya wamala kumuwadde jamukuuma mirembe abeera amateeka ga Allah inshallah taala enkola ya Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Musooke Abdu fatiya n'okukuuma emirembe okuwulira amateeka ga Allah n'omukuuma emirembe okuwulira amateeka ga Allah inshallah. Mubeereyo okutukuzaza ekyalo n'abazadde fatiya kubeeranga fatiya mwezi guno omwekizo omwezi ogwabulahijja ate olwokumi ez'enjawulo so Allah asokesa obutegekevu Allah
اللهم ألف بينهما وحسن وسط اللهم بارك لنا أجمعين اللهم بارك لنا أجمعين اللهم بارك لنا أجمعين وارزقنا من الصالحين ومن الصالحين ومن الصالحين اللهم كن حسن حسنا اللهم كن حسن حسنا اللهم كن سعيدا سعدا صلى الله عليه وسلم. Voici Abdul Musokhe les familles abazadde ye mugere enjawulo atera okwebasa nti wasikiddeyo eno n'otuleetera eno. Kino nga kiwedde bababuuliridde ku ngeri gye balina okukwasaganyamu obufumbo bwabwe. Amagezi olyawo nabasheera mu famire bali mu banjo anamulambako fatiya nsoma eddiini gitegeera naye ofuna omukisa akunamanyo olyawo nakweta ku lusozi kuleti kapeti gawuni teri mukyala tulimuza omukyala mukyala akusaba gawuni naye embeera ekolaki agaana ogaana naye kati ekyo bikuliso byafaayo kimaze okuyingira bakulese babakwasiza certificate gye basigaza nga akabonero akalaga nti bafumbo mu bannaffe abasiraamu tebambala mpita naddala abaami. Bafulumye ebikubisa ebifaananyi waweeri w'omuzikiti balabise bulungi ddala kikyala kyanyumye ate nga ne gawuni gye yambadde yabadde egendera ku mulimu ku mubiri gwe. Abantu basanyufu asaana atendwe kye twali twangaliza embazzi mulabe awuwa bwakitukoledde kino batyo batambulidde emmotoka ez'ebbeeyi ne balyoka ne bagenda Emunyonyo okwekuba ebifaananyi bya gardens. Kano akaseera k'ebimuli kabeera kakuumulamu eri abagole era nga bwe batyo bakakozesa ne bongera okweraga omukwano oluvannyuma ne bagenda ku reception. Malaika, get no
mukwana laba Delta TV abagole okubeera nga batuka ku reception nga bakaka mu bulungi nga banyirira nga bakyalabika bulungi no containing pressure wabeera bali okumpi era nga babeera bali okumpi kwe kuli best man ne metron wabeera wekibawo metron amugamba nedda kigenda kugwa ne best man nga totya ajja omugambo otya kaka kijja kugwa omugole gobedde omugambo otya mukwano mukwano bikimu kijja kuggwa tuli mutya bannange tuli bulungi nnyo tuli basanyufu nnyo muganda nga atuuse ku lunaku luno era nze ndi musanyufu nnyo kale sebo baako obubaka bwogamba abagole baffe ku ngeri gye balina okwefu abagole obubaka bw'oyinza obasibira kwagalana kyokubiri ekisooka kwagala Katonda kuba yasobola obakuma okufumba obwo then okwagalana okusonyiwagana okuteesaganya byonna ebikola amaka amalungi nembaagaliza ng'omukyala nawe baako obubaka bw'obagamba bagamba nti babeere nga beeyagala tebakyusa nga bwe babadde beeyagala kati bakontinuwinga empaka omukwano bagongereremu ddala paka lasi tebakyusa beeyagale nga bwe batyo kale toyanza nnyo nnyabo kale babayi kati tulekoddeyo mwongeremu ddeyo mu containing pressure absorbing pressure yes ministers of disaster preparedness kale dia tuva ku Delta TV tukole tugenda kusigala nga tugoberera abagole baffe paka gye bagenda ogenda wali eri ebbonga ku reception ate bongere okunyumirwa nkwagala nnyo tukyalina hill water ebintu by'omukwano temuba kugezesa oyagalira ddala no temuba kugeresa terina simu kyona kubobo bipinge reception bagikwatidde ku executive gardens ebbunga era nga decoration bakozesezza wa white red ne pink yadde mixture of colors nengalabika bulungi bakoze kye bayita walkway kale kiyita ekiyitibwamu nga kino bakijjuza ebimuli luno kwe bagase ne red carpet bandi bagenda okutuula kiyite high table naho bateerezezaawo bulungi ddala kino keke yaabwe gye bagenda osala era nga naye yabadde erimu art onjagasa bumalirivu mwana gwe obusome bwalafu bwontaddemu obungi emikolo gy'embaga kubeerako ebintu ebyenjawulo ebisanyusa abagenyi bano bataddeko bandi eyayaniriza abagole ne bakona dansi nga bayingira Ochalaba okwanjula n'embaga
nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Apeta spiced curry powder kakolebwa Castle Scent of Spices ebusega kalina akawoowo ne Hill Water Natural Mineral Water gano ge mazzi gokka ageesigika agatasemba Hill Water Natural Mineral Water omukwano leero njagala otegere nti wampamba